Lyerimu ku ssaza erisoose okutulambula naddala olunaku olusooka olwa training of training. Olw'ensonga eyo omukungu Muzza nganda simanyi oba mumumanyi. Otukoze bulungi. Kyabbeeyi. Ffe baani abajjako wano mukalina tuli waggulu. Batya bwe tugenda okukwasa abaana baffe kuba twagala abaana baleme kusomera mu mbeera ya kibiina, basomere mu buludde bwa taata obwa jjajja obwa maama, ave mu mbeera eri eyakaggo atunuulire nti ensi ye bwe yeeyonoona yennyininyini bwayisa obulungi ensi emutangaalira. N'olw'ensonga eyo abantu bano bakugu, abamu babaddemu emyaka gyonna ate abalala bapya mu ffe, naye nga kati tuli muntu omu. Ku mbuga kuliko abavuddeko, kuliko abavudde ku kwagala kwe, kuliko abavudde ku St. John's, kuliko abavudde ku church, kubanga Katonda yawe ebitone ebyenjawulo. Olw'ensonga eyo kansabe n'abagunjuzi atubuuzeeko ate wamaliriza atuyitire taata waffe Muzza nganda. Abantu batunambudde nga bali mu busuuti mulabe kati embeera eno era nkakasa tugenda kulya ennyama olwaleero. Okwongeramu amaanyi mu nteekateeka eno kubanga ekyamazima n'ababanguzi leero lwe batandise omusomo gwabwe lwe bagenda okubangula obasaakaate. Abaana babadde baseesetuse nnyo mu mpisa zaabwe, abazadde abasinga tebakyatwala buvunaanyizibwa bwabwe mu kugunjula abaana. Era mbisanze nnyo embadde nnambula amasomero nga ndi mu kkunga kuno, olaba abaana ekyokukola babulamuuko nnyo. Abazadde basuula abaana ku masomero, bakomawo wakati babawa budde kubabuulirira, abaana ne bakula nga bayivu naye nga mu nsonga z'empisa tebasaanidde. Mubiraba ne ku mitimbagano, abaana nga basomye balina zi diguri naye ng'ebiwandiikibwa ku mitimbagano olaba nti waliwo we baabuukira. So otunaatandika enteekateeka eno mbadde nkikubiriza nnyo abazadde twambale obuvunaanyizibwa bwaffe
oba tunaafuna Buganda okubeera ku ntikko tuteekeddwa okubeera n'abaana abateeketeeke obulungi. Njagala okukubiriza bannakyaggwe bonna okwongera okubakakasa n'amasaza ga Ssaabasajja Kabaka gonna nti bannange tweteeseteese bulungi, tuteese bulungi embuga eno esaanidde, muleete abaana tubawandiisizza, tusigazzaawo ebifo bitono nnyo. Ate olwaliro tugenze ne tufuna essanyu ery'enjawulo. Ssekiboobo nannyini essaza lino bw'azze n'atulambulako agenze okulaba kyabadde talabanga ng'ebintu bye yalabako, ate leero tukyusizza ebintu bingi, tweteeseteese bulungi ng'era ow'ekisaakate bw'alina okweteekateeka. Ki ekigenda okukolebwa? Empisa, enneeyisa, maama atunuulira oluvannyuma lwa COVID, ebisoomooza ebyaliwo n'ebyatunuulira ebiyinza okujja mu maaso. Kitegerekeka bulungi nnyo buli wamu nti ebyenfuna kusoomooza, naye abaana baffe bano balungi nnyo okulambika bategeere nti oluvannyuma lw'olutalo olunene olwa COVID olwabaddewo emyaka 2 bo nga balowooza nti ebintu birala ne bibeera birala, balina kubeera batya mweno ensi erimu ebisoomooza. Kale maama ye yatunuulira ekyo ng'alaba ebimu ku biyinza okuyamba abaana bano babeere nga beeteekateeka okwaŋŋanga ebintu ebigenda okubasoomooza mu nsi muno. Nga lesa abavunjizi w'ekisaakate kya Maama Nnabagereka mu Bwakabaka bwa Buganda, era nga olwaleero olunaku lwaffe lusoose okujja wano mu mbuga okulabika nti tukkaanya era tuttaanya ebyo maama byagala tukole ku mulamwa gwaffe ogw'okutuukiza obusobozi bw'abaana baffe. N'olw'ensonga eyo twagala bwe tutuula naffe twekebera, kubanga twagala tuzaala omwana ono mu mpisa amanye nti obulamu bwe yalina okubukulembera, kubanga obuntubulamu maama bwatembeeta, obuntubulamu bwayagala ye mwana ali mu maka nga tebamwekanya, ye mwana ali ku ssomero nga yayagalibwa, ye mwana ali mu kkubo ng'asaanidde, nga we tubakubira embeereza mirundi ebiri. Bajjajjaffe baalinga batya n'omulembe geno guli gutya, omwana ageraageranye aleme kufuuka kizibu ku kyalo neyo gyawangalira. Olw'ensonga eyo abagunjuzi bano bangi balina obuvunaanyizibwa ate balina obukugu mu bintu eby'enjawulo, kubanga si kwogera kwokka n'ebyemikono n'embeera yonna, kubanga ate baddayo ku byalo be bagenda okukwata ku baana baffe. Olw'eggwanga lyaffe tumanye nti tulina emisingi gye tugenze tuzimba, oba oliawo Buganda eddeyo ku kifo kyayo kye yalina.